Sebo nkwaniriza mpuga. Oliro lunyankole. Mpuliramu. Kale nakwakira mu studios. Tora abantu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bashe abantu bakora icyamani mnonga okureba ngo nibatambuza darus, you know, darus zona no uhurane nibazisiyambwe n'uburi hamwe bari kushomisa kigambo cha Allah subhanahu wa ta'ala antu basi matitine bugarukiro kandi nshaba Allah subhanahu wa ta'ala abahemu ebirungi shiyo murimo gwe mukora gwamanyi nsaba Allah abawe mchamsingo kwanga Saballa kirize. Amina ya rabbana. Mwe bari kutambuza abasilamu. So ngaho betugambye tugenda kwa akida kati n'ibintu turabe kubirungi ebiri mu silamu. Mashaallah. So tubulire kwa akida cece. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala atatu wadde obulamu. Tumusaba asokusa sene mirembe kwa kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oluvannyuma lw'okwebaza Allah tusooka okwebaza baganda baffe aba radio ya TV yaffe eno TV West okutuwa akakisa kano okuba nti tutuusa message eri baganda baffe abasiraamu yonna gye bali tubeebaza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawa bulungi fi dunya wal akhirah. Omulamwa ogwa aqida kigambo kya Luwalabu nga kirina amakulu gaakyo omulamwa munene. Aqida mu Luganda kyetwaliise enzikiriza. Enzikiriza wano gye twogerako enzikiriza y'obusiraamu eyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama message yajja nayo okutegeeza abantu nti bannange waliwo omulamu ogwatutondesa kuno ku nsi tetwajja buzi kubeerako obubeezi tulye tunywe tugende waliwo ekyatuleesa ku nsi eno ekyo nno nabbi kye yatulaga abantu bw'aba katebe ni wabireka abantu bye babaddeko wano n'abagamba bwentunula nga nsanze ngamiya weeyise bamanyanga ngamiya baya mu byalo ebyo bwebe eyiseewo wano ntegera nti wano waliwo ngamiya eyayiseewo bwensanga obusa bwayo mmanya nti wano ne ngamiya yayonoonyeewo wano yabaddewoko n'abagamba kaakati omuntu ono mwe mulowooza talina gye yava obusiraamu bwajja bwanukula embeera ng'ezo nti okubeerawo kwange naawe ne gundi tetulina gye twava waliwo gye twava nga obusiraamu bwakyanukula yeewa Allah ng'atuleese kuno alina kyatwagaza nga bwe kiri nti omuntu buli kyokola kyonna oba olina ekigendererwa kyakyo era omuntu ono bw'aba tutegedde nti alina gye yava lwaki yajja kubanga oli senga akola ekintu n'abaako kyakoze n'ateekawo ne bamugaa tolina lwaki ekikoze kibadde kubeerawo bubeezi akambuwala ompita mwana muto nina lwaki nkikoze eki kati naffe waliwo ensonga lwaki Allah yatuteeka kuno ku nsi era agenda kubuuza nti afa hasibitum annama khalaqnakum abatha abaffe mulowooza twabatonda kubeerawo bwezi mulye munywe kitegeeza ekyatutonza kyeki gwe mulamu guno gwe twogeddeko nzikiriza aqida enzikiriza okusinza tubeerenga gwe tusinza yekka era Allah n'akitwanukula mu Qur'an muntu yali badde obusiraamu bwajja bukwanukulira ebibuuzo ng'ebyo twavaawa kiki ekyatuleeta tugenda kuddawa Qur'an yonna yabikulaga gye twava okutondebwa kwaffe stage ze twayitamu okuva omuntu nga litondo ly'amazzi ajje byonna byajjayitamu Qur'an nebikulaga bw'omala okujja akuleesa okole ki Allah ayagala omusinze oluvannyuma ogenda kudda gyali kyetuva tula abantu bangi baganda baffe betuli mu myaka gyegimu abatusinga betusinga nga tebakyaliwo bayolekera olugendo olwo kusinkano eyabatonda subhanahu wa ta'ala kati gwe mulamu ogwo obusiraamu gwe butambulirako okutegeeza abantu nti bannange tuzuukuke waliwo eyatutonda ng'alina kyatwagaza teyatuteekawo buteesi kubeerawo nga naawe bw'oba omuntu n'okola essimu eno ng'olina lwaki ogikoze mbeerako by'okozesa n'okubira obwenoni
simu wagikola lwekyo senga ogikola bukozi kubeera awo nga kiddolo banga mwana muto kiba tekiina makulu kati Allah ayina lwaki yatteeka ku nsi kuno nga gwe mulamu ogwo omunene ogw'okubeera tumusinza subhanahu wa ta'ala era ya aqida yenzikiriza bannabbi baffe bangi bonna ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bajja kutegeeza abantu mulamu ogwo nti bannange enzikiriza musinze Allah muleke okusinza ebitonde binnammwe kuba okusinza ekiti nakyo bakitonda kitonde ekiyinja n'ebirala bajja kuzuukusa abantu kubajjukiza nti waliwo endagaano gye twakola nga yeyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala idhan gwe gwomulamwa ogwenzikiriza. Okay, barakallahu fikum. Ni jamana wanje wahura amazima buli kimwe kyonna Qur'ani kakigambaho gye hamwe na hadith Allah subhanahu wa ta'ala akatuhanga omunsi omwo okubaasa okuramya wenka tutamugisireho ebintu ebindi byona so twine kuba abikiriza baronje mazima kureba kandi nishikiriza enshonga ejo niyenyeni so ekyo kyakikwatirine akida kake okubaasa kumanya ngo mazima tukahangwa okubaasa kuramya Allah subhanahu wa ta'ala. So nitwenda tureba bulungi ningashe birungi by'obusiramu eshe tugambire tubulire birungi birungi. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Ekikwata ku aqida kigazi naye njagadde nnyo olwokuba nti bwe tuba ku platforms zaffe nga zino ennungi TV yaffe eno ennungi ne TV zaffe endala era tiimu ya Bukedde nga yo yonna tugyebaza kuba ne bwogenda e Kampala omukisa ogwo gubeerawo Vision Group yonna generally omulimu ogwo gukoze okuba nti eterawo platform abasiraamu nabo okutuusa message ennungi mu mbeera ennungi eri baganda baabwe. Njagadde nnyo olwokuba nti tulina ne bannaffe saidi eri nabo bawulire ku ddiini eno ey'obusiraamu abamu bawulira obusiraamu abamu babusiiga n'ebitali bituufu babusiiga n'ebitali bituufu kuba kati waliwo ebikolwa era bwe twabadde mu ddalasa obadde ogimbuzizaako wano yakaggwa era tukulise baganda baffe bazze abaganda ffe okuva mu Western bazze bangi emmotoka zadde nnyingi ezazze ne zitwegattako eyiganga nga tuli mu ddalasa eyo alhamdulillah. Kakati obusiraamu buno abantu abatabumanyi oluusi babwogerera ne babusiiga ekifaananyi ekitali kirungi. Kati njagadde nnyo mu kiseera kino oba mu kaseera kano tukonekoko ku binungi by'obuki kwa abamu bwoyogera ku busiraamu mulimu abantu abali eyo nga bawulira obusiraamu bamugamba abasiraamu be ba Al-Shabaab. I know. Abasiraamu babeera bakambwe abasiraamu tebaseka abasiraamu bakola bwe bati abamu batuuka n'okukola ebikolwa ebitali bituufu ne babiteeka ku buki nga bw'olaba nti oli asobola okwambala bbomu n'agenda ne yeetulisiza ku kizimbe n'agamba Allahu Akbar n'agamba nti obwo buki ebyo si bikolwa bya busiraamu. Teriyo ddiini ya busiraamu ekulagira nti osobola okwambala bomu n'ogenda n'owetulisa notta abantu 10 bantu ki obwo si busiraamu. Kati eriyo abaafuna ekifaananyi ekyo nga bwawulira obusiraamu abutya n'obuti agamba abasiraamu mbatya abasiraamu beetulisa abasiraamu bali bwe bati n'atamanya birungi bya busiraamu naye bwanga bwatwalibwa abatabumanyi buteekako ebintu ebiki ebikyafu ebikyamu ebitali bituufu. Kakati obusiraamu eddakiika ziba ntono naye njagezaako okutuleeta empolampola mu bimu ku birungi by'eddiini eno ey'obuki ey'obusiraamu. Obusiraamu ekisooka omuntu bw'abwetegereza ddiini eyakumaakuma abantu abaali beesudde naakola kino tebategeera ntambuza ya bulamu. Obusiraamu buno bwakumaakuma abantu ne bubateeka kimu ne babeera nga bali kimu. Ekyo abantu abana abasoma ebyafaayo naddala abanoonyereza bakimanyi. Bw'oddayo n'otunuulira ekyokulabirako mu Bawalabu nabbi we yatandikira nga si wa Bawalabu si nabbi wa Bawalabu wabula wansi yonna nga Allah bwe yakitulaga. Allah yamutuma mu bantu bonna naye bw'okyegendereza nabbi atuuka mu Bawalabu baali baagaana okukwatagana emyaka gyonna battiŋŋananga babeeranga n'obuntu obutonotono nga basobola okugira obusonga ne balwana emyaka 10 bano ne bayiwa emisaayi bano ne bayiwa emisaayi naye nabbi bwe yatumwa n'abalaga obusiraamu yabagatta bonna abo abasajja abaali beerumaluma emyaka egyo emingi n'obasanga bonna baali kimu okumanyanga baakwatagana ne batuuka nga n'oli ne bw'aba alina ennimiro ye
ng'alaba munne talina amugamba akanjawuzeemu kuweka ekitundu. Wallahi. Tebaakoma okwo nabbi bwe yasenguka n'adda ne Madina walinga abalina abakyala babiri n'amugamba njagala kutaaka omu nkuweeka omu. Baatuuka ku ddala erikola ki erifaanako bweti olinga kaalina konna tayinza kakoseeko okujjawo nga yagala kukozesa nani ekyo abo abaali beekyawa abaali betta abali eno nene entalo ezaali ennyingi abantu abasoma ebyafaayo ekyo bakimanyi bwe badde ne basoma ebyafaayo embeera ezaalingawo abantu naye kyekyabagatta obusiraamu bulina engeri gye bukumaakuma ne bukulaga abantu bowangaala nabo nti mwenna mulinga boolaba omuzimbo. Ebyo ne bifaananyi kyekibukuba obusiraamu nabbi yatuuka okuba ekifaananyi n'agamba almumin lilmumin kalbunyan. Omusiraamu alinga boolaba omuzimbo bukuteeka ku mbeera eyo nti munno tafunye kyakulya gw'olidde kijja kitya ne bukuteeka mu mbeera eyo nti gw'oli Allah nagamba mwenna mwebamu mulinga boolaba omuzimbo yashuddu ba'dahu ba'da singa ojjawo bulooka wakati omuzimbo gwonna gugenda kukola ki kati obusiraamu bukulaga embeera eyo. Allah yagamba mu Qur'ani wa allafa baina qulubihim Allah yagatta emitima gyabwe. Lwaki akulaga nti agigatta? Baali bonna beekutudde Allah namugamba law anfaqta ma fi l-ardi jami'an oba kuwaayo byonna ebiri mu nsi eno ma allafta baina qulubihim tewali bagase oba kola byonna n'oleeta kuba abawalabu baatuulanga mu ntule ne bakola ebintu ebyenjawulo baagaana okubeera kimu n'ekyo ekyabagatta nabbi bwe yajja ne balaga oluganda olwa ddala era ffe oluganda lwaffe okukendeera manya waliwo obunafu mu kuteeka mu nkola obusiraamu kye bulagira. Manya nti bwolanga ffe tetukwatagana kukwatagana nga bali kwe baakwatagana ensonga teba ku busiraamu wabula eba ku ffe nti ffe tetunnakola busiraamu nga Allah bwe yabutulagira nga nabbi bwe yabusomesa naye bwe tubukola ogenda kwesanga nga society eri wamu nga tewali kwerumaaluma ono alaba y'ono ekituuka ku ono kiba kituuse ku ono embeera efaanako bwetu society ewangaala nga muli muki muli mu ssanyu eringi ekyo nno ekyo nabbi yakyogera ddala buterebu n'agamba al muslim akhul muslim omusiraamu aba wa luganda kikuteerawo embeera eyo nti buli kamu konna olaba gwe nabbi yatuuka n'okukubiriza ne oba oli mathalan tolina oguze kiro y'ennyama oba haafu y'ennyama nabbi yakubiriza tolya okujja nga neiba okakasiza naye nakyakoze ki n'atuuka okugamba nti kale waakiri bwe waba tewali yongeramu kasupu kawere yongeramu kooka kasupu olaba nga kabe tekajja bamala osobole ne neiba okulya yongeramu kasupu osobole okuba nti ne neiba akola ki afuna ekyokulya ekyo ekyekyagatta embeera eyo obusiraamu yensomesa yaabwo ne bukulaga nti ffenna tubeere mu mbeera ennungi efaananako bwetyo. Mu birungi ebirala eby'obusiraamu obusiraamu diini yava eri Allah subhanahu wa ta'ala era kyova olaba amateeka gaabwo galaba nga ganjawulo buli kigalagira. Lwaki? Abyogera ye Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ki ekirungi gye tuli bye yatugaana ebitugaana olw'obubi obikola ki obirimu. Ne nabbi bwe yayogeranga nga bubaka Allah agamba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabbi teyayogeranga nga kyayagadde wabula bwalinga bubaka. Kati eno eddiini enkizo gyerina si kintu ky'abantu nti kyakupangaawo nga bw'owulira oluusi amadiini ago ag'enjawulo baga omusajja yali awo n'atuulamu n'agamba abantu nti bannaaye ekiro mulina okukola bwe muti kino temuddamu kirya kino nga muntu munnaawe n'abateekako agantuntu ate oluusi n'agakola ate ye eno eddiini eva eri Allah eyatutonda ate yatutonda yasinga okumanya ebyomugaso gye tuli n'ebikola ki n'ebitukosa. Olaba otya eyakola essimu eno n'akuteerako user guide n'akola gikosebwa ogitunulako nga naawe ogamba ekyekyo kubanga yagikola abimanyi. Kati Allah yatutonda amanyi ebitugasa. Eno eddiini y'obusiraamu yava eri Allah ekiraga obulungi bwayo obunene. Ensonga endala obusiraamu diini ejjuddemu okusaasira era kiri tugambye biri ebikolwa nti kwetulisa kisi byabuki obusiraamu bujjuddemu okusaasira. Nabbi ne bwe yalinga atuusa message ey'obusiraamu entuusa gye yagituusanga ku bantu n'empita gye yabayitanga mu lusi ya qawmi abantu bange mulabe kino ne kino ne bujjula okusaasira okunene mu mbeera ez'enjawulo eri abantu engeri gy'olina okubakwatamu. Allah yatuuka n'okumugamba walaw kunta faddan ghalidha alqalbi oba kuba wabba oggonga ki
abantu baali kudduse naye olw'omukwano ogwo gwe yalaganga abantu nga bw'omusanga ng'atudde oyinza olugoma si ye mukulembeze naye nga ye nabbi wa umma alayhi salatu wassalamu. kati obusiraamu bujjuddemu okusaasira okw'amaanyi eri abantu butebe balina okukwatibwa. olina kweyisa otya ng'owangala ne banno bwatulaga okusaasira allah akuwadde abaana tebwakoma naawo kukusaasira bitonde ekyo kimanyiddwa kuba nabbi yatuuka n'okugamba warrahimuuna yarhamuhum rrahman abasaasizi naye allah agenda kubakola ki kubasaasira abatasaasira naye allah tagenda kubasaasira akubiriza kusaasira. olw'obunene bw'okusaasira nabbi teyakikomyawo n'akireeta ne mu bisolo. nabo obusiraamu okusaasira kwawo buva ne ku bantu ekyo kimanyiddwa obujulizi bungi nga bukulagira okusaasira abantu bowangala nabo naye tebwakoma ku bantu ne bujja ne ku bisolo. ekyokulabirako omusajja yajja ng'akutte embuzi amugamba ensolo eno embuzi ngisala nengisaasira. nabbi namugamba washaatu idha rahimtaha rahimaka llah, embuzi eyo bw'ogisaasira nawe allah akusaasira. ng'agaana ki? ng'agaana oba ogenda okusala embuzi oba ente tokkirizwa abantu bano nga byebakola oli n'agisika. waliwo abatera ozisiba emikira, waliwo abazisitukula ku bifuso nga akasuka eri olufula ezimu abantu babikola. ekyo obusiraamu bukivumirire okumanya busaasira tebukoma ku bantu butuunira n'ebisolo. yeddiini eyo gye twogerako ey'obusiraamu twagala ogijjako kiri oli kyagirooleza nti obusiraamu bo babeerawo mu mbeera ekola ki enkambwe bakola kino bali kino nedda. ekigambo kifaanako bwe kito si kituufu. ddaba okusaasira okuma kwagenda wala ku byo ebisolo. nabbi yatulaga omukyala allah subhanahu wataala gwe yabonereza olwa pusi. pusi gyetumanyi eno kapusi simanyi bagiyita mu lulimi kapa yagenda n'akasibira mu nnyumba takalese genda keyiggire bye kalya ate wano wakate takatereddewo byakulya n'akabonerezawo ne kafa allah n'amubonereza olwa pusi. kitegeeza obusiraamu tebukoma kusaasira na busaasizi kibantu bukka kubeera daba ne buyingira ne ku biki ne ku bisolo. oli eyanywesa embwa ng'eri awe wankawanka nakka wansi n'ajjamu engatto ye n'agisenera n'enywa allah subhanahu wataala n'akola ki n'amusonyiwa olwa embwa. kati obusiraamu butunula embeera ezo ez'enjawulo. nabbi yakirinanga oluusi n'okusaasira obwana obuto. nabbi sallallahu alaihi wasallama yajjanga ng'oluusi obwana obuto butuddawo najja n'abukwata n'akasitula alaihi salatu wassalam. waliwo n'obwatuuka n'okumukunkumulira baakaleetako akaana kato n'akatuuza wano ne kamukunkumulira musulo najja n'amaasawo kasagubanga musulo gwa mwana mulenzi tannaba kulya tumansaawo. kakati nabbi atuuka obwana obuto ng'abukola ki abusitula. leero osanga abatafaayo bwana obuto akagiza eri n'akajjako akakube akaana. egyo embeera eba nkyamu si yabuki obusiraamu bwagala embeera eyo. nabbi sallallahu alaihi wasallam yazannyangako n'obwana obuto. eyo eddiini y'obusiraamu akaana akatonga ako kazze wooli yazannyanga nabo n'abusika alaihi salatu wassalamu. era abamanyi baffe ekyo baakikwatanga. obwana ennaku zino oluusi bubeera n'ebintu tubibuzannyisa busibye bwayiyayi obwayi buddole. mulimu abantu abakambwe ng'atuuka n'asamba eri. ekyo si kituufu. obwana obwo obuto obwe bulamu bwako nako kaba kanyumirwa kaleke mu mbeera ezannyako nako. nabbi yasaaganga nabwo n'aseka nabo ne bamusanga ng'aseka nabo n'abusitulako n'abubuusa alaihi salatu wassalamu. era mulimu ku byafaayo byenzijukira bye by'omu ku bamanyi ayitibwa sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullah. yalina muwala we oyo y'omu ku bawala abakugu ne mu ddiini bamuyita Nuura. yasoma nnyo eddiini n'atuuka n'okuwandiika n'ebitabo. oyo sheekhe yali imaamu mu tafsiri mu kuvunula Qur'ani bamuyita Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi. kati yalina muwala we nga kakyali kaana kato Nuura. yakasanga nga kali mu kutokosa buno abaana bwe bafumba obumere bwabwe bwe bafumba bwe bazannya ne bawaatawaata. kati bwakasanga kano kawala ke kalina n'akawala akalala abali mu kuzannya. kati kali akawala bwe kamulaba ne kamuyita ne kamugamba jangu kugabule ngize ngendo okukola. seeka najja sheekhe gwe twogerako yali asomesa nsi yonna yawandiika n'ebitabo imaamu
najja n'atuula wansi akaana akatonga kamukoze eki n'agiraawo neyefuula ng'alya ne muwala woono bwe yalabanga oli namuga taata enkyaze nkugabula enkya muwala woono n'ategeka era seeka najja n'afumba seeka najja n'atuula n'abanga alya naye omwana ebyo yabinyumya ng'akuze ng'oyisewo emyaka ng'anyumya obulamu bwe yali naani ne taata we leero osanga ffe abaana nga taata taseka n'abaana talina na budde obwo akaana tasobola kuzannyako n'akaana kunyumyamu wabula kyaba alina ate olusika babukubi byozannyisa obwana obunyumirwa embeera obusiraamu bukulaga embeera eyo oba wangalako n'abaana empangala efaanako bwetyo ennungi omwana embeera ngaeyo tagyerabira wakati naye kiba kibi okuba nti omwana embeera gyejja okujjukira taata yankuba olubale bwe ruti mulaba omukono guno wano eno taata yankola maama yankola bwati oluusi osanga n'amannya ge tuyita abaana oli bw'aba ayita akaana mbwa gwe jangu musiru gwe kisiraani agamanya gaba mabi gakwata jukira omwana mbaddeko mu nsi z'abawalabu eziwerako abasajja babalina enkola eyannabbi entuufu gye yasomesa bakyagirina bulungi walillahi alhamdu ne bwanyiiga ng'anyiigidde omwana amugamba mwana gwe hadaka llah ana nsaba allah akuluŋŋamye ng'olwanyiize amusabira tuwaki naye fe oli bwanyiiga nga gansaba mungu akkuba ebbalayi mungwagwe amukasinga bukasizi bw'aba akoze naye abasajja bali balina embeera ennungi nti ne bwanyiiga ng'omulaba anyiize mwana gwe hadaka llah saba allah akuluŋŋamye saba allah akutereeze aslahaka llah bwe bati olwo ng'anyiize tusaana okuba naffe abazadde nga tulina embeera eri abaana baffe omwana waffe kubanga kyosabira omwana bw'omusabira nti genda olabe ensi allah agenda muteera ensi afune emitawa naye nga ekigambo kyewayogera gwe n'olabanga ebyokusaaga omwana n'omutawa omwana bwe tuba tunyiize tugezeeko bakola ki okubasabira edduwa ennungi ithan obusiraamu mulimu ku birungi byabyo ebyo bulina okusaasira ku buli kitonde kyonna mu mbeera gye kirimu bukitunulira mu mbeera ennungi n'okukisaasira biidhinihi subhanahu wataala yeddiini y'obusiraamu rahma omulyango bwe tugamba kwogera kusaasira mu ddiini y'obusiraamu ogwo mulamwa munene eyo topiki naye yawulidde yokka kubanga okusaasira kw'amaanyi nnyo nga nabbi akusomesaako alayhi salatu wassalaamu n'okulaga okusaasira ebintu ebyenjawulo nabbi oluusi yanyiiganga n'okunyiiga nasanga oli alina endogoyi agitisse kyetasobola wadde ekituufu endogoyi bagitikka naye alaba nabbi n'anyiiga n'abuuza ninanyini nsolo eno anyiizi tayagala tugitikke ekinene kuki kwekyo kyerina okwetikka eko okusaasira kw'eddiini y'obusiraamu era ithan kikulaga ebimu ku birungi by'obusiraamu eddiini ya allah subhanahu wataala ekirala ku birungi by'obusiraamu obusiraamu diini y'ensi yonna yonna olaba okuva nabbi bwe yafa emyaka gyonna naye ennamula y'obusiraamu nga bwe yagireka bwetyo bwesigala ebbanga lyonna teriiko nti kati bituuse biweddeko olaba efiitinga mu mbeera yonna mu myaka gyonna mu buli kimu bali obusiraamu okumala bujjuvu bukuleetera mu buli mbeera nti wano obusiraamu bwayogera kirungi ekyo nno n'abataali basiraamu batuuka okkizuula ne bagamba eddiini yammwe ng'omusajja yajja eri sahaba eyitibwa salman al faris n'amugamba allamakum nabiyukum kulla shay hatta alqiraa nabbi wammwe yabasomesa buli kimu kyonna n'atuuka n'okubasomesa n'engeri gye mumalamu ekyetaago bwe mugenda eri mu toileti latrine mugenza okumala ekyetaago mukola mutya muyingira mutya n'abasomesa buli kimu diini eyabuna mu buli kimu kyonna ekyo kisanga mu ddiini ey'obusiraamu era allah subhanahu wataala yagamba nabbi wama arsalnaaka illa rahmatan lilalamin etwakutuma okugjako nga oli kyakusaasira eri ebitonde byonna yamutuma allah nga kyakusaasira ebitonde byonna alayhi salatu wassalaamu okay barakallahu fikum ni jamna nanje wahura mazima byo ebirungi by'obusiraamu ni byingi munonga shenko kuyagira obusiraamu by the way bukijure tubali kyasigalayo nga tikyogeddwako kimwe kyona kikagambwaho oba nokuba kuteekateeka ngoba
kaka beki oba ni family oba namaka oba ni business oba buli kimwe kyona ekakigambaho so ebirungi byayo ni bingi munonga twine kufa munonga okubimanya akandi tufere no kubita omunkora okubasa kumaraho kurungi munonga omunsomo atwareba ngo ebirungi ebyobusiramu mbwenu harimu okurunda edini eginerunda ekarundana abantu hibona bona ababire batakwatana kurungi munonga batakukatagana kurungi munonga bine obutikirizana bona ekabagita baba abantu bamwe nicyo rikururana bakira kugira ngo omusiramu nabari aba muganda w'omusiramu ne so tuba turi nkabo Uganda oriye yagiraho ekizibu mazima niwe nokurai wakwataho munonga noba ine kumuyambaho wabo ine byo kuri ori yatabine noba ine kuba no fayi munonga okureba ngo omuntu ogwa mutungira ecyo kuriya n'ebindi nko kutwisha ntubireba so oburungi bw'edini bo ni bwingi munonga ebirungi ni bingi munonga hazareka tubanze tuzebukake omukahumuro tugaruka tuza kuba nturebe bindi Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko z'ururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitari zimwe na zimwe n'amakuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijorangiza ha Radio West omaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonye zibiri kabare 94 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Portal 91 akatonye zinot Radio West gamba mpre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnan wanjena kwa chira yo mukahumurako deka tugumizemo na program yitu Nyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV Studios. Nchinemo Sheikh Sadiq mubiro kandi tureba ahanshonge kwatene na nebirungi by'Obusiramu twari bangwe ibirungi by'Obusiramu mazima ni bingi munonga abo kuba harimo na no kusasira dini y'Obusiramu nayo kusasira oyine kuba oyinemo obusasizi bw'amani munonga omuntu yakunyiza oba ni mukyara wawe oba n'omwami wawe oba nta mulimo ba oyine kwe controllinga haza okataho kusasira okwe okureba ngo yes n'omuntu nashobya kokakana n'edini kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala naza kusasira abo abari kusasira abandi so generation ngakuru munonga n'ekirungi chamani munonga omudini y'Obusiramu ngo oyine kuba nosasira hibuli kimwe kandi oyine kuba nogira esase aha bintu byona oba n'abana bato oba n'ebinyamishwa oba na ikintu cyona abantu bona oyine kuba nobakwatiraho esasi ningashi n'omukozi emirimo ni mingi no musasira kugira ngo nawe n'omuntu omucenderezeho nkebyo mbwenu twine kuba tufayo okureba ntumanya kandi tubite omunkora okureba mutwasa kuba kurungi omusomo shina ni kushabuga mu tushobora tunyanyalise barakallahu fikum jazakumullahu khairan birungi by'Obusiramu bingi tetusobola kubimalayo naye katugezeeko insha Allah mu dakika esigadde okuba tubaako byetwongerako okulaga ku ddiini eno ey'Obusiramu ddiini yaveeri Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-diina 'inda Allah al-Islam eddiini yaveeri Allah gyamanyi subhanahu wa ta'ala eddiini eno ey'Obusiramu mu birungi by'Obusiramu ddiini ennungi eyo ennyangu era ekwata empola buli weeraba ekintu nga kizito ekibajjako Nabbi sallallahu alayhi wasallam buli Allah yamuterawo embeera ng'alabamu erimu obuzito ng'eyagamba atya kasita alaba nga tagenda kutegenda musulamu ekyo Allah kinyiza Allah ng'ekijjawo
era Allah nyini yakitugamba yuridu Allahu bikumul yusra Allah abagaliza obwangu buli kyeraba nga kiyinza obbakaluubirizanga era nabbi alina ne byeyatyanga kati bwogenda eri mu swala ey'ekiro salatu tarawih nabbi alina bwe yalabanga Allah ayinza ogira alika kubaddu efuuka eyatteeka n'atavaayo kwongera kusaala jama n'akoma ku nnaku ze yali akomyeko ekyo kikulaga nti nabbi yagezangako okulaba ng'aleeta ekintu ekyangu eri abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala kati amateeka gaayo magonvu omuntu waba agakoze ki agegendereza lwakuba omuntu ayinza okugageza n'agamba siraamu emirimu yoyo atagayingiddeemukko ne bw'omala okugayingiramu n'ogakolako bw'ogenda mu nzikiriza endala ogenda olanga abantu balina bye beeteekako ebizito ebibakaluubiriza mu mbeera ekola ki efaananako bwetyo eddiini y'obusiraamu mu birungi byayo diini kugamba eyo etambula n'embeera ez'omu bantu embeera ennungi ezijja mu bantu tereeta bintu bantu bye batasobola kuteeka mu nkola ekuleetera ebintu nga abantu babisobola era okumanya bweraba nga tebakisobola emiteeko gy'abamu kuba takisobola erina embeera zebateerawo bwe gamba nti mulina okusaala nga muyimiridde egenda okulaba ono ate okugulu kulema ngemuga gwe tuula saala ng'otudde bwerabawo embeera yonna yonna ebalagidde nti mulina okusiiba naye rabawo omulwadde alina obulwadde ngemuga gwe lya waliwo gwetunuulya ne mugamba nti gwe lya oliise mukadde takyasobola kuddamu siiba ne mugamba mumbeera eri ogweraba ne mugamba gwe lya ojja kuliwa mwezi bwe gunaggwako ojja kuddamu oliwo ennaku endala buli omwe mutunuulira mu mbeera eyaki ey'enjawulo gy'alimu nega nti ono okusinziira ku mbeera gy'alimu mukyala ali mu mbeera bweti gwe swala zireke gwe tosaalira dda tojja naziriwa erina betuulya bweti omukyala erina embeera bwemula ne mugaa nti gwe tosaala ate tojja ziriwa naye tuli omula ne mugaa nti gwe siiba gwe kola bwoti gwe tosiiba n'embeera ezifaananako bwezityo ezisanga mu mateeka g'obusiraamu si nti mateeka ng'abamu bwe batera okugatya ne bagaa swala tulina eswala etunulya buli omu mu mbeera ye erina ne gwegamba nti kaakati gwe swala zigatte gwe gatta zuhuri ogatteyo omusanvu ku ssaawa 10 gwe zigatte erina gwetunulya negaa nti gwate salako gwe saalira akabbiri mu mbeera yo gwe nfokera akannya gwe saala bbiri oli ali mu lugendo kigwe ne mugaa gwe saala mmeka saala bbiri naye batunulira buli omu mu mbeera ez'enjawulo ne bwereeta amateeka tegaleeta gatuuza ku bantu nti olina okugakola erina beetunulira nga hijja neeraba nga hijja yeetaagamu senegala atalina busobozi gwe hijja tekakata oba oba ofunye obusobozi ekakatako omulundi gumu nekuleetera amateeka nga buli geereeta etunulira abantu begataddemu banaasobola okugateeka mu nkola ekulagidde ibaada olina okukola ibaada bweti zaka weeri tulina okuwa zaka naye si bonna baana balina oweebwa agonna gonna amateeka ago amalungi gakulaga obulungi bw'obusiraamu ne buteekawo n'embeera ezo okulaga obulungi bwabwo nti emirimu egyo gisanga giddayo eri abantu okubagasa bwe baswala amanyi bakuŋŋaanya ebirungi by'esswala eno ng'ovudde kuyokuba nti omuntu afuna empeera mu maaso ga Allah ayina empeera ku mubiri gwe omuntu oyo buli bwabeera avunnama bwakomawo era ekyo bw'oba otunulidde bakadde baffe abaamala obuvubuka bwabwe nga mu biseera by'obuvubuka baasaalanga omusanga musajja akuze emyaka 9 naye nga akyalina amaanyi ng'omusanga sujuudu agenda ku maviivi n'avaayo ng'amaanyi gakola ki gakyaliwo okuba yeekuumira ku ki ku swala eyo n'omusanga yafunamu ne mu biyungo bye omubiri gwe ne gubeera mu mbeera efaananako bwetyo obusiraamu ne bukuteerawo ensonga nga bw'olaba zaka zaka eyo n'olanga erina engeri gyegatta wakati w'omwavu n'omugagga omwavu naga nange omugagga nfaako singa omugagga aba alya buli tebimukwatako kuddiza ku baavu wagenda kubeerawo embeera wakati awo naye raba obusiraamu bwe bwatuulira omugagga ne bumugamba nga bw'ofunye oli talina kwatamu okole ki kuba omwavu alina obusungu ku mugagga kati omugagga bwe yeematira n'atabaako kyawa mwavu wagenda kubeerawo embeera etali nnungi omwavu okumanya alina obusungu omwavu ne bw'alaba bulabi mugagga ng'amuyitako asobola n'okugamba kati ayisawo emmotoka faluza tusobola vuga mmotoka nga tazirina tayina asobola n'omulaba bulabi
nga ayisaawo enkoko aguze enkoko naye neanyigiraga agula enkoko aluzaffe tusobola kugula nkoko naye ngaekituufu talina zigula ki talina zigula nkoko naye aba amulinako obuki amulinako obusungu era onomulala gwe banyumiza agenda okukyalako n'atuuka ew'omugagga mugagga nyina entebe z'amaanyi zinyirira n'amuyingiza namugamba tuulirako n'agaana namugatuula n'agaana n'adda wali ebbali n'atuula wansi kati waddayo eri ayogera banagamba yabadde ngamba okutuula mu obutebe bwe alozaffe tulina zigula ntebe ekituufu nga tazirina bwoddewo tewali tazirina entebe zino tazisobola naye amulinako obuki abeera n'ensongi kati ekyo ekikigatta ne mutuuka mwena ne mubeera kimu omwavu bw'alaba nga naawe omufaako naye n'okwata n'omukola ki kibaleetera okuwangaala mu society nga mwenna muwangaala waliwo wakati awo muki omukwano waliwo okwagalana waliwo okuba nti akulaba bulungi naye buli bw'obanga gwe tota naawe oli mukono gaamu weematidde ne ssente yo agenda kusigala ng'akulinako obusungu obwo kati obusiraamu bwakijjawo nga bukuleetera amateeka ago ag'enjawulo amalungi muwangale mu society nga mwenna abagagga abakola batya mwenna muli mu mbeera enki ennungi ne bukusomesa engeri gye weyisaamu n'abaana abatolina bayisa otya ne woba omutoledde essalaamu omwana omuto so omutolera essalaamu byonna ebyokulaga embeera ennungi erina okubeerawo wakati awo obusiraamu diini oluusi etunuulira embeera erina byeggaana naye negamba nti wano nedda tusobole okukuuma obuki obulamu ekyokulabirako obusiraamu bwaggaana okulya ekintu ekifudde kyokka ekyo nga kitunulidde obusiraamu butunulira obulamu bwo okuba nti ofuna oyinza ofuna agalwadde tomanyi kisa ensolo eyo ojja kufuna agaki agalwadde naye ate ne butuuka ku mbeera nga bulaba waliwo ekinene ekigenda okubeerawo ofe awo ne bugamba nti olwokuuma obulamu obutafa ennyama lya lya wadde ennyama yafuddeyo lya olw'embeera eyo osobole okukuuma obuki okuuma obulamu oleme kufa ebyo byonna bibeerawo mu busiraamu n'amateeka gali ge tugambye obusiraamu buli bwe bugamba nti mukole kino ne bugamba mastataatu okusinziira ku busobozi bwammwe bukuteerawo nti tukulagidde okukola kino tebukuteekako mbeera nti akanyigo otuuke nga tukola weteekeko bale obusiraamu bulina ne bye bwagaana nga bantu gweteekawo kazito waliwo omusajja ayitibwa Abu Israel yagenda neyeeyama n'agamba nze neeyamye ngenda kusiiba ekirala ngenda yimirira mu musana omusana gwayogerako si gwe gwawane waffe omusana ogwenseeze mu ddungu gwokya nga gulimu n'akamasaamasa ngenda yimirira mu musana sigenda kwogera nabbi n'amusanga n'ababuuza ate oyo n'abagamba oyo yeeyamye tagenda kwogera tagenda kuva mu musana agenda si nabbi n'agamba mumulagire asiibe musana aveemu taddamu okugwimiriramu n'okwogera ayogere lwaki yeeteekako embeera eri abalala bajjako mu maka ga nabbi ne babuuza nabbi akola atya eddiini nabo obusiraamu engeri gye bugondezaamu abantu bakyala ba nabbi ne babanyonnyola basajja baali basatu ne babagamba akola bw'atye n'asaala ne yeebaka alya ku kino n'asiiba alina n'abakyala yawasa basajja ne bagamba nti oyo alabika kati oyo ye nabbi ffe basajja battu ne batandika buli omu okuwera omu n'agamba nze sijja kuddamu kwebaka obulamu bwange bwonna ekiro kyonna ntunula mbeera mu ibaada kusaala kusaala ekiro kyonna nabbi sallallahu alaihi wasallam oyo omu bagenda mumutuusako owokubiri ye yagamba nze ngenda kukola kikusiiba omwaka gwonna sina kusiiba oli asoose kusaala ono omulala naga nze sigenda kuwasa paka kufa nabbi bwe mutuwako n'agamba mabalo akwami babadde ki abagamba kino ne kino n'abagamba nze gwe mulaba nze mbasinga okutyani Allah nkola ki nsaala ne neebaka obusiraamu kwekaluubiza nti sola ekiro kyonna sola obusiraamu bulungi bukuwa embeera eyo ennungi saalako weebake n'omubiri gwo gulina ki hakki yagwo kyolina otutuukiriza ku ne gugasiiba nabbi n'abagamba nsiiba nendya ekirala nina n'abakyala mpasa kati teweeteeka ku mbeera nti obusiraamu bwakulegera waliwo n'akabinja k'abasajja kebanga kaliyo bakayita bannabatiini bo be batya bo bagamba ffe tetulya nyama tetulya nkoko ebyo tujja birya mu jjana ffe tulina kulya muddo nga bagamba eyo si ddiini ogambe muze sirya ndya muddo gwokka doodo
ebyo nabbi byeyagaana era lumu yasanga mukyala we bamuyita Zainab muzikiti yeki kyeyakolanga ganzi ngenda kusaala paka budde kukya n'afuna omugwa n'agusiba eno n'eno ku mpagi waliwo empagi bbiri mu muzikiti n'asiba omugwa nga bw'akoowa yeekwatako aleme kusumagira ki nabbi n'agamba yeetadde ku lutalo nabbi n'agamba abuuza bino biki mubijjewo n'abagamba liyusalli ahadukum ala nashati omukumu mwasaale bwaba amaanyi bwe gamba asaale bwawulira nti ayagala ko akooye awukoleki awummulemu bwati waba akoleki eddiini wabula okweteeka kaakaki akazito ogambe nti ddiini oteeke mu mbeera efaanako bwati nabbi n'agikolaki nagigaana kubanga eddiini Allah teyagitussaako tubeere mu mbeera ey'akazito bwetyo wenyigirize la yagituteekako omuntu asobola okukola ki okutambula bulungi mu mbeera efaananako bwetyo biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam. Okay, barakallahu fikum. Ninja mnona nje wahura mazima ebirungi byo ni byingi munonga ebiri yo mudene y'obusiramu buri kimwe cyona by the way abantu nito tujikushanga osanga twogera nti oba azina abamwe no shanga nibakora ebintu oba bakora ebintu ne bagamba bo benyini ne beteeka kakazito bo benyini bekalubiriza naye ngati mulagira wallahi so edini kati yone byeri mu oyine gukora ekyo kubaza oyine gukora ekyo kubasa kandi aba batakubasa nabo yabateraho ekibine kubone bakora katugire nko kusiba ekisibo cyo Ramadan no shanga of course abari kubasa ne basiba cyone abatakubasa ne babasa kurisa no basakora cyabari harugendo nabasa kugite swala you know mbweno edini Allah subhanahu wa ta'ala akatwangiza omburi kimwe omudini eje y'obusiramu so ninonje munonga ndoza sheyo turabeko ne kubazadde edini engeri je yogeramo ebirungi bye tusomesa nadala ku nsonga y'abazadde abazadde ngeje balina okuyisaamu abaana obana nafa abaana engeri je tulina okuyisaamu abazadde naam kubana nabyo birungi birya nuko birungi by'obusiramu bye bwatulagira mathalan okulaga nti obulungi bw'obusiramu mulayini eyo ku bazadde bwakulagira engeri omuzadde gy'olina okufaayo okulonda omukyala omwana olabe ezzadde lyo ligenda kubeera litya tebwakomaawo ne budda ne ku mwana omwana olina kubeera nga weeyisa otya eri omuzadde bigambo ki byolina okukozesa ebyo nayonna obusiramu bwakutendeka ne bukuyigiriza olina kweyisa otya eri taata olina kweyisa otya eri maamawo bal abamanyi baatuuka n'okuwandiika ng'ebitabo nga bawandiika ku mpisa obusiramu bwakatiriza nnyo empisa eri abaki eri abazadde abo ababiri nga Allah bwe yatugamba waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana waliwo omu ku bamanyi abalungi ayitibwa Imaamu al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yawandiika ekitabo kye bayita al-adabu al-mufrad adabu al-mufrad z'empisa era yawandiika ku mpisa naye bwe yagenda owandiika ekitabo ky'empisa bwe yali akitandika yatandika n'okugondera maama nazzaako okugondera taata kati amanyi ne babuuza agenda kwogera ku mpisa lwaki asoose kugondera maama nani ne bagamba nga bayogera lwaki yakola ekyo nti omuntu yenna mu nsi eno kiba kibi abantu okwenyumirizaamu gy'owangaalira nti gundi yeeyisa bulungi gundi naye nga maama akwevuma wallahi taata nga akwevuma nga kyategeezemu ekyo nti empisa ennungi bw'oba okola empisa ennungi zirina kutandikira kwani ku maama muzadde maama taata bw'olina okusooka okuyisa obulungi nga tonatuulira baki kati obusiramu bwakitunuulira nnyo era ne buteeka mu mazambi amanene okuukul ummahati okujeemera okuyisa obubi abakadde bali ne butuuka n'okugaana omugamba akagambo nga katono kayinza omumunyiiza ne bugaana okukakola ki okamugamba era n'obusiramu bunene butunuulira nnyo ku layini eyo ey'abazadde ne butunuulira ne ku layini ey'abakulu bali butunuulira n'abantu abatusinga emyaka engeri gy'olina okuba respectingamu okubayisaamu kasoli abakusinga ku myaka kyokka ekyewuunyisa osanga nga abaana wadde nga bakulu kubeera omwana takakula mu maisho g'omuzadde we omwana tasobola kukula mu maaso g'omuzadde we era asigala mwana naye osanga abamu ng'abantu abalala babawa ebitiibwa okufa naye ng'abazadde nga babakwata bubi ekyo ne kibi munonga oyine kuba n'obandiza abazaire baabwe okubaha ekitiinisa kyona ekibashemerere
haza okabona respecting abantu abandi ashe turi kuhendera nane nkushaba oyongere kutushomesa wakati mnango tusegeze idakika 5 zote. Barakallahu jazakumullahu khairan. Tuongera kubayita mulamwa guno okuyita ne baganda baffe abali eyo n'okutuusa message ku balala nti omuntu atanna basiramuka jangu eri obusiramu bujjudde ebirungi bingi tetusobola kubimalayo wano bala amanya abamu bagamba ebirungi byonna byolaba ku nsi eno kuba nti bantu bali ku busiramu obutuufu ddala bwe buvaawo ensi Allah agenda kugijjawo ekyo nabbi ekitulaga nti kasita abantu banaggwa abali ku busiramu ensi Allah agikola ki ajjawo kati ayagala ebirungi n'ayagala okwesiima n'okuwona ayina kujja eri busiramu buli bw'oba oyogera ku kye bayita okuwona n'okweyagala olina kunoonya diini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yateeka okuwona mu ddiini ye ey'obusiraamu era gyatugamba nti inna ddiina inda Allah al-Islam, eddiini Allah gy'amanyi subhanahu wa ta'ala eddiini ey'obusiraamu. Kati kikulu bannaayo okwefaako nga tetunnaba kufa tukakase nti tuli ku ddiini eno yegenda okubeerako okuwona kwaffe. Nabbi yatuuka n'okugamba teri alimuwulirako n'obusiraamu bwe yajja nabwo n'afa nga tabukkiriza okujja nga Allah agenda muteeka mu muliro. Kati n'abantu abatali basiraamu bagenda kwejjusa. Allah yakitugamba mu Qur'an, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Abatali basiraamu bagenda kwejjusa bagamba singa twali basiraamu nga singa twamanya ne tudde eri obusiraamu kubanga we wali okuwona kwaffe wali essanyu lyaffe kati buli ataabufuna agenda kuba miranga. Tulwane nnyo ebirungi obusiraamu byo bingi ebetubireesa okulaga eddiini eno gitegere mutuufu bwogitegeera oleme gitegeera nga abamu bwe balowooza nti webayita obusiraamu bwe buli kino obusiraamu bukola obusiraamu babakamba abasiraamu la ebyo babuteekako mu mbeera etali ntuufu illa obusiraamu diini ennungi enzikiriza ennungi era abantu bangi bayingira nnyo obusiraamu nga bazze ne balabako ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abamu bamwogerangako ebigambo naye bwe baatuukangako waali kabaga yono afaanako bwati. Idhan kyemu kubenjagala okumaliriza nabyo biidhini subhanahu wa ta'ala tulina ekibiina era ekya da'wa ku mulamwa guno kiyitibwa aqidatu awalan. Al-aqidatu awalan mabegakaawo si bbanga ddene twaliko ne mu mbalala awo mu ssomero lyaffe erya Nusrat balinawo n'omusomo era gwa nnaku 3 tubeerawo okutambula mu bitundu ebyenjawulo. Kati bakadde baffe abaqidatu awalan babatumidde n'okubeebaza okuba nti nammwe muyambako ku nsonga eno n'okuwa omwaganya guno okulaba nti daawa y'obusiraamu eyongera okukola ki eyongera okutuuka omulimu ogwo bagukolera ddala era kutambulira ddala biidhini subhanahu wa ta'ala mu bitundu ebyenjawulo naddala ati kati neno mu western w'amaanyi era Seeka Sakibu Busaidi eno tumwebaza agezaako nnyo connectinga abantu mu layini eyo nabwe kitera daawa eno egendera ddala kuba ekibiina ekyo kirina ne programs ez'enjawulo. Awo kuba ndaba mugenda n'ebweru wa Uganda tugenda okutambula mu bitundu ebyenjawulo n'okufuluma naddala okutwala abasiraamu okugenda e Makka ne Madiina. Programs zonna ezo zibeerawo biidhini subhanahu wa ta'ala. Tubeebaza biidhini subhanahu wa ta'ala. Ndowooza mbatumira era bakama baffe bwe tutambula nabo mu kitongole kyaffe ekya aqidatu awalan n'ebitongole byaffe ebirala ebiyambako ku programs eza daawa n'entumira abasiraamu baffe bonna abalungi abafaayo okugoberera emisomo gyaffe ebyenjawulo ne bateeka mu nkola bagezaako bambi. Nsaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Sembayo okutumira famire yange entumira abaana bange abato abalungi nsaba Allah abakuuma abanywereze ku busiraamu obulungi ate nentumira ne maama waabwe Siddiqa naye mutumirako. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So mwana wanje program itu niko yagenda etyo mazima kamba minkine ekiwayiga manyangu ebirungi ebyobusiramu ni byingi munonga abukuba obusiramu buri kimwe cyona kikagambwaho. By the way n'aba doctors no shanga nibakozesa Quran okubaza kujumbura ebintu bitari bimwe na bimwe ebabira batakuteka tekangu biri muno kuba nenga bijudemu. So
dini y'obusiramu nayo mutano munonga kandi nirwo wa Allah subhanahu wa ta'ala. So tugiye kwate tubase kandi kubabikiriza barungi kandi nabo bwe turi gukora jana inshallah ta'ala. So nasigara ndahawa Sali Musa akana nyinemu Sheikh Siddiq Nasir Mubiru kuruga Kampala obutatiyo ntureba ahanshonga nkuru munonga ya ebirungi by'obusiramu natumira buri omu wena owatandikana kuruga shaha 10 mpaka shahe ziri nziza kuba shaha 11 kandi nimwe wena barikunda TV West nimbakunda munonga barikunda Hawa Sali nimbakunda munonga kandi nabatakunkunda nywe nimbakunda nisaba Allah subhanahu wa ta'ala barinde ahandi reka tubendeze kurara kurungi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.